Bano be bamu ku batuuze b'ejjimbo mu ggombolola y'e Wakiso mu Myuka abali mu kusoberwa olw'akasasiro ayibwa mu kitundu kyabwe. We tutuukidde mu kifo kino ku ntuumu y'akasasiro kwe tukubye amaaso wakati mu kivundu ekimuvaamu n'ebizze ebicaafu ebikulukutira mu bantu. Ekivundu kisaanikira ekibuga kino kyonna kati eky'omulukwanga. Abatuuze bagamba kampuni eyoola kasasiro mu Kampala eya Nabugabo Apudel yagula ettaka lino ne bategeeza nga bwegenda okulirundirako envunyu. Tunuulira project gye baatugamba oba gye batugamba nti balunda envunyu. Bw'otunuulira envunyu baleka balina envunyu nga 100 oba 10 kuba ntono nnyo. With time batandika okukola envunyu ne bagamba kasasiro gwe baleeta omutonotono bagenda musootinga bamukozese ng'emmere y'ebyennyanja nvunyu. Kati kyababuukako okulaba nga bano ate batandise okuyiwayo kasasiro ekibaleetedde obweraliikirivu. Baleeta bitulaka nga 20 nga 30 byonna ne bijja ne bijjula awo ne biyuwa ebintu nga mulimu plastics mulimu ebigoyegoye mulimu biki. Kati fe abatuuze we tutunuulire be tulaba nga ddala omulamwa si gwa kulunda nvunyu. Kati balina okutya olw'ebiyinza okuddirira gamba ng'okulumbibwa endwadde. Ekivundu ekiva wano n'ebizza ebivaawo ebikkirira mu mazzi gaffe tetulinawo mazzi gonna mayonjo. Ng'oggyeko ekivundu n'amazzi agava mu kasasiro ono gakulukutira mu nnyumba z'abatuuze nga kw'otadde n'ebimotoka ebimusomba okubonoonera enguudo. This is a dump site and an incubation for calamity, for diseases for our children and our families, and we are calling upon NEMA, we are calling upon the government, we are calling upon anyone who is concerned to come and help us. Abatuuze tebakyadda mu maka gaabwe tebakyavaayo genda mirimu gyabwe mu budde kubanga ekkubo mwali omu. Kati mu nsisinkano gye babaddemu n'abannabugabo abatuuze baagala kasasiro akomezebwa okuyibwa mu kifo kino n'eyayibwa waggyibwewo. Balekeraawo okuva n'olunaku lwa leero okuddamu okuleeta emmotoka za kasasiro omuyiwaawo. Naye ekitundu kino tekisaanidde okubeera nti kikozesebwa nga dumping site. Abannabugabo bategeezezza nga bo bwe baayiwayo kasasiro asosolebwemu emmere y'envunyu. Beeyamye obutaddamu kuyiwa kasasiro okutuusa nga bamaze okwetereeza. Kasasiro tujja muleeta okutuusa nga tumaliriza enteekateeka zonna obuki bulungi embeera yonna eno okubaawo eva ku njegeya gw'ekiteezi bano gye baali bayiwa kasasiro eyabumbulukuka n'atta abantu abasukka mu 35. Teddy Nakaliga agaffe eyo ku Spark TV. No, Baruku.